Kakati okulaba omuti gw'enkoolimbo, enkoolimbo nno abamu ndowooza oba baziyita nti namuti. Akati omukyalo ono yeddira Nnyonyi Nnyange era omukyalo ono munyolo, ate obunyolo mwatudde si be bano ba bunyolo kitala, wabula amawanga g'abacwezi gonna bwe gatuuka mu kusamira baga nti lubaale wammwe yava bunyolo. Naye bunyolo ki? Kubanga ojja kuba nga weddira Ngabi, engabi erimu emitendera egy'enjawulo, ti bava ku nkingizi za Tanzania, abamu mu Tanzania munda, abamu batudde mu luli oluziba. Era ebika ebyo tujja tubinnyonnyola bulungi nnyo nti ab'enkima okusinga batambulira nnyo ku nkingizi z'Obunyarwanda, ab'ente, ab'embogo, ab'ennyonyi namuŋŋoona, abo beeno ngulungulu eno gye baava, okitegedde, jjajjaabwe omubereberye, n'ebika ebirala, enseenene balangira n'abambejja, abanyolo, ab'enseenene, okitegedde. Ate n'ab'emmamba abasinga, kuba engeri gye bali nti baava Ssese oba ku mazzi, amazzi gatuukirwako bannamawanga bayitirivu, wabula ebika bino abasinga obungi twabisanga luvannyuma. Okimanyi nti eriyo eyeddira ekika naye nga mu ntandikwa yaakyo jjajjaawo yajja anoonya wakulimira n'asanga alina ettaka lye ng'alina n'embuzi ze, oli yajja ng'omupakasi n'asanga omwami ku kyalo alina embuzi ze, alina ettaka, n'amuwa akayumba ku bbali n'abeerawo n'alunda embuzi n'awasa, kubanga ab'edda baalinanga amataka manene, n'awasa n'azaala abaana ne bakula nga abagamba nti ono muganda wange, ono kitammwe, era n'abaana ne batandika kutuuma g'oyo omwami eyamuwa w'abeera. Bwe batyo bajjajjaffe abasinga ne batadda waabwe, n'atandikirawo olw'okuba ettaka lyabanga ddene, ono n'amulaga w'ayisiza, okitegedde, n'amusimbira oluwaanyi n'aga nti okusinziira ebbanga lye mmaze naawe n'enkolagana n'obumu tufuuse ba Luganda ddala. Ne bamuwa ku kibanja, ono yabanga wa ttaka, n'amuwaako ekibanja. Abaana be bwe baafanga n'atandika obbaziika awo, ekikolo tekitandise. Oluusi jjajjaawo waasenze beddira oba kikaaki oba kkobe oba ki oba mmamba, abaana naawe ntandika kutuuma bammamba. Wabula kitammwe bwe yagendanga akaddiwa, abaana yabagambanga nti oyo kitammwe, era abaana abazaaliddwa eno woono nannyini ttaka ng'abaga nti abo baganda bammwe era temubawasangamu, okitegedde. Naye omupakasi oyo yamalanga kugundiira bbanga ddene, si be bano nti naakajja. Kati abasinga obungi ebika twasanga bisange, abasinga obungi ebika twafuna bifune. Olaba senga wammwe kuyita oli mwannyina bagenda ku mwenge, mwannyina, okitegedde. Abaana ne mukula nga mumanyi ddala nti mwannyina, naye ng'ate si mwannyina. Ab'edda okimanyi nti battanga n'omukago, baakolanga obwa Sseruganda, tondyangako ekino nange siri kikulyako. Era ab'edda okimanyi nti ono yattanga enkoko nga tagiryako muliraanwa. Olwaleero muliraanwa bw'omuwa ku nkoko alowooza omuloga, era bw'afuna ekizibu atandika kwogerako nga bwamuloga. Olwaleero abantu bakyegabisagabisa ebintu, olwaleero abantu bakyakola akajanja. Ovugako omwana ku mmotoka omusanze mu kkubo oba ku pikipiki mu ngeri y'okuyamba, kuba bakadde bo bamanyi. Epikipiki n'esuula omwana, mukadde we takutuusiza mu kkomera, yeerabira kiri ekyasoose nti wabadde okola mutima mulungi mu kkomera, era alina n'okubuuza ebibuuzo nti bulijjo waba agenda ku ssomero gw'omutwala. Singa nali njagala mutwalako sandikugambye, wamusanze atambula, akajanja akadde kamukutwazaako kavuddewa. Olw'okuba omulembe gwa leero gwakubaza, awo takuggyaamu ssente. Okimanyi nti ssente ku mulembe guno zikanudde abantu amaaso. Oli n'atema ne kitaawe lwa kibanja, si lwa ssente. Okitegedde. Kakati ebika ebisinga twasanga bisaanyi. Kakati ono omukyala yeddira Nnyonyi Nnyange. Ab'Ennyonyi Nnyange baavaawa? Ennyonyi Nnyange Banyarwanda pure, jjajjaabwe omubereberye yava Rwanda. Bw'otandika okusamira lubaale lw'omanye eggwanga lyo. Ensi si kuleekaana, ate ensi si mpaka,
ensi si kuwakanya wabula ensi kutuula kumanya kye bansomesa kiki ansomesa yaani bagamba manye ebingi alibuuzibwa bingi ate bw'omanya ennyo ebyalubaala ofa mangu ndooza tunaatera okufa okitegedde kyenkugamba bw'okivako ng'ogenda kuwanga tto kubanga ffe tumanyi naffe tetumanyi lwaki tumanyi okitegedde era ensonga zino tubagamba bulijjo nti omuntu akolera ku nsonga mugumiikirize muwe obudde ojja mujjamu ekyo ky'oyagala abantu abasinga temugumiikiriza bassenkulu eyo ne bannankulu abasawo bangi abamanyi ensonga zino naye temubawa budde tubadde tusomesa ku ffumu lya lubaale nti lyandisoosengamu muti gwa lukanda oluvannyuma ne ligendamu omusaala naye bw'oba tuwadde musawo oyo budde ekyo n'okituukako ddi olaba bwakutera olukandwa mu ffumu ne lubeeramu ppaka naye ng'ate olukandwa lutuuka ne luwummula kiva ku bantu mmwe ab'ensi mubuukabuuka oluusi mubuukabuuka n'ebigambo gundi yaŋŋambye bw'ati gundi mubi biki ne weerabira gy'akuyisizza gye mwasookera okimanyi nti omuntu akoledde ku nsonga baba ssenkulu oba nnankulu abasawo okwetooloola ensi eno abajjajjawo abakitaawo ddala era lubaala asigala akutumayo kakati mwe abantu abasinga obungi mugenda mu basawo aye ne mmala ne mubabuukako n'otamuwa budde lubaale naye najja atabulwa ng'olina bajjajjabo bakitaabo bayitirivu abazze bakuzaalazaala bangi lubaale n'abulwako wakutuma lubaale asobola okulaba nti oli eyasooka ye yali omutuufu n'obuukabuuka n'omulala lubaale ng'ayagala okukuzzaayo naye ng'ate wamwogerera amafuukuule ebintu bifaanaganako bwe bityo kale n'ebiteerezo ebisinga obungi tuyina okubeera abantu abakulu abakkalidde mu myoyo okitegedde kakati omukyalo ono munyarwanda ddala jjajjawe munyarwanda ddala bwe tugenda nga tugoba olunyiriri ennyonyi ennyanga eno jjajja w'ab'ennyonyi oli atali ono omutaka wabula oli ekika ky'ennyonyi okutandika ennyonyi yatandika etya ennyange kubanga ennyonyi tuzirabamu ebika waliwo endiisa waliwo enkusu waliwo namuŋŋoona waliwo ennyonyi eya nakinsige kyokka ennyonyi zonna omutaka waazo azifuga atudde mirembe gano matabitabi agagenda nga geekutulakutulamu nga bwowulira emmamba nti eno kakoboze eno muguya eno gabunga enaani buba butakkanya bwe bwaleetanga okugamba nti nze nkulira kino nange nkulira kino nga bw'onoolaba obusiraamu onoga nti tulina abasiraamu abahindu tulina abasunni tulina abatabbuliiki tulina ye lwaki ntawaana n'ebyo naye nga buli omu yajjanga ayoza mu bulayini obuli mu Kuraani oba mu ngoberera y'ebintu nti edda Nabbi Muhammad yeeyisanga atya olwaleero enzikiriza eno obukwakkulizo obumu yabusuula mutabbuliiki n'avaayo naga tetujja kukkiriza tugambe nti kati bano abasiraamu bakabalaza bambala empale empanvu zikoma wansi omutabbuliiki naga nti oyinza okugenda okusala ku muzikiti empale eyo neekoona mu bbi n'ogenda n'onaaba n'olowooza nti naabye entukudde n'ogenda mu swala nga oliko kazambi mutabbuliiki n'agamba empale tulina ogitoolako empale ereeta obuzibu mu swala oyinza okugenda mu swala ogenze okunaaba n'onaaba bulungi nnyo n'otawaaza kyokka ebigoye bino ebiwanvu nga byakoonye mu nsulo abasajja abasinga batera okufuka ku nsiko oyinza okuba ojja otambula empale neekoona mu nsulo neekoona mu bbi nga totegedde n'ogenda mu swala eswala netatuuka wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okitegedde omutabbuliiki naye n'atondawo layini n'agaana edda okusinzira ku kino tulina okubeera abatukuvu empale tuziggyeko ebitundu ogenda okunaaba akalenge kano ng'empale olugoye lwandibadde luleeta ezambi nga lukoma eno waggulu okitegedde kakati no nekino nakyo bwe kiri nekino nakyo bwe kiri kakati omukyalo ono agambye nti yalabye enkoolimbo eyo nga weeri waliwo ennyumba y'ettaka nkiddamu omukyalo ono wa Nnyonyi Nnyange agambye nti yalabye enkoolimbo weeri nga waliwo ennyumba y'ettaka kakati mukazi gwe bwe tuddayo ku bikanga bwe tubadde tubyogerako Nnyonyi Nnyange, Nnyonyi Nakinsige, Nnyonyi Ndiisa, Nnyonyi Nkusu
ab'ennyonyi omutaka wa Bunkulu kyeyuna emirembe naye ennyonyi esinga obungi oba ennyonyi yonna jjajjaabwe eyagitandika yajja Buzi. Jjukira ebika bino bitandikira ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu era ebika bwe bitandika omulembe omuwawa buli omu nti yali ku lulwe gulekebwa emabega. Ssekabaka Kintu atandika ebika naye abasinga obungi ebika bino mu kugunjibwawo abasinga obungi basangibwa bajja Buzi era nga n'abasinga bakyajja era nga bazze Buzi. Era Obwakabaka si kirungi kuboola bantu era Obwakabaka bwa Buganda ne bumala bukeera enkya ne buboola abantu buba bugudde kubanga ettuntundu erisinga obunene eriyisiza ddala mu makkatikkati erikola Obwakabaka bwa Buganda lirimu bannamawanga. Era kyova olaba nti Obwakabaka tebunywera bubeera bulibwamu enkwe buli budde olw'ensonga nti ddayo emabega abantu mu kukola ebika batuuka okubeera mu Muganda tetuli mu Muganda gwa Buganda buli omu Muganda wa munne. Batandika bati abazaala ali omu. Kituufu Obuganda ggwanga nti Muganda oba Omuganda kyali Muganda. Omuganda ogwa buli muntu avudde gy'asanze ne bafuuka ba Luganda ne baba ne kabaka bwabwe gwe bakkiririzaamu. Bamawanga ga njawulo, mawanga magatte. Buganda nsi nkulu nnyo era ekola ekitundu ky'amawanga amagatte. Era Buganda wano yeekulira Obwakabaka okwetooloola mu bbendobendo lya Buganda kubanga egatta amawanga gonna n'okuva mu bantu abasinga bava mu Bwakabaka obulala kubanga buli atuuka wano afuna ekika n'omuziro. Era olulimi Oluganda lwangu okuyiga era buli ajja lumwanguyira era aluyigirawo. Mu myaka 2 aba afuuse Omuganda era n'abaana babazadde babeewaka n'eggwanga kitaabwe gye yava oba jjajjaabwe. Kale nno Obwakabaka bwa Buganda ne bukeera enkya ne buboola amawanga buba bugudde. Okitegedde kubanga ekibunywezezza mawanga magatte gwe Muganda. Buli atuuka wano ayingira Omuganda ate aba atuuse bulyambwa era bukkiririzaamu n'enneeyisa zaabwo amateeka n'obukwakkulizo. Gwe kasita obeera ng'oli mu Buganda era kivula buli muntu atuuka wano agula ekibanja tosobola keera nkya kugoba bannamawanga kubanga n'abaagundiira edda abasinga obungi bannamawanga bika ebisinga oluusi abaweereza maofiisi ag'enjawulo. Kakati ab'ennyonyi jjajja bombereberye atuddemu obunyolo buyitirivu si buno obunyolo kitala wabula obunyolo buli obw'abacwezi enkingiizo ezo ezigattagatta ebbendobendo lya Rwanda. Era okulaba ennyumba y'oggwe ow'ennyonyi okulaba ennyumba ey'ettaka nga ku bbali waliwo omuti gw'enkoolimbo balimaamu n'abanyolo balimaamu n'enkoolimbo ne zibala abanyolo balimaamu n'abanyolo balimaamu n'enkoolimbo ne zibala awamma balimaamu n'abanyolo balimaamu n'enkoolimbo ne zibala awamma. Bwewakanyibyaye ng'ogenda kuwanga tto. Era gwe oli mukyala mucwezi, gwe oli mukyala munyarwanda okitegedde era nga oba osamira lubaale wo olina omusamirira mu bituntundu bya mirundi 2 kubanga mulina ebijja ebitudde mu bituntundu bya mirundi 2 mulina ebijja ebibereberye bajjajjammwe nga bakyatambula butambuzi baafiirwanga abantu nga wafiiriddwe bamuleka ne bagenda ewalala bazingibwanga mu ngoye. Ate mulina ekituntundu eky'Obuganda ebulyambwa gye muli nti olwaleero mulina ebijja nga buli afa ssenga wammwe kitammwe bajjajjammwe muzze mubaziika mu mbugo. Bw'oba osamira lubaale olina okumutambuliza mu bitundu 2 bakusoosa lubugo. Olubugo lwe luzza obujja jjajjawo oli omubereberye kubanga olubugo lwe luzingiddwa mu bajjajja b'ebijja by'ogendako kulimu olwaleero by'olabako. Bw'oteeka ekitiibwa mu bajjajjawo bano abazibaziikibwa okutuuka ku bassenga abo abajjo n'okwasibwa olubugo ng'oli ewa ssenkulu oba nankulu n'akwambaza olubugo n'akuwa ekibbo n'akambi eby'Ekiganda bye bigenda okuzuukusa okuzza obujja. Ensonga n'ennono obuwangwa bwo bwatandika ddira mwavaawa awo olyoka osamire lubaale. Bw'osamira lubaale akuddizayo ddala mu nnono jjajjawo yavaawa. Bw'oba wali mutese era akubuulira, bw'oba wali mukongo nga jjajjammwe gye yava era ogenda okulaba nga otandika okubalaba baganda bo abakongo. Bw'oba wava Zambia era okitegeera ti jjajjaffe muno tututte emyaka lukunkumuli giringa nga 100 naye jjajjaffe yava gyendi. Kale n'enkoolimbo z'olaba ku nnyumba y'ettaka bakulaga olulyo mwova lulyo ki lwe lunyiriri lw'abajjajjaabo.
era bw'onooba osamirira lubaalo oyo balina kukusoosa lubugo. Kyokka olubugo olwo balina okuweerako ekikooyi ekyeru. Kikooyi ntegeeza ebitambi bino abakyala bye bambalira munda. Tolina kukwasibwa kitambi kimyufu, olina kukwasibwa kyeru. Olubugo lwe lulina okusooka ku mubiri gwo. Omutendera gw'olubugo bwe gunaggwa bakukwasa ekikooyi ekyeru. Ekikooyi ekyeru ekyo kijja kutambulirako ekibbo ky'obuso ekyeru, ng'era kirimu akambi akaganda, era nga kirimu ennusu eza waafu 4 oba 2 ezirimu ebituli. Ekibbo ekyo kirina kuba kyeruttuku. Ekibbo kya jjajjaawo kirina kuba nga kinyolo ate nga kitambulidde mu langi enjeru, kubanga omusamwa gwammwe omukulu gwa mukasa. Era n'abalongo bammwe bwe muba mubayita balina kuwundibwa mu langi njeru. Okitegedde? Kubanga omusamwa gwammwe omukulu mutudde mu lubaale mukasa. Ennyumba yammwe ezimbibwa enkulu erina okuba ng'efaanaganamu ennyumba y'ekisuuwa. Ennyumba y'ekisuuwa y'ennyumba essubi nga liva wansi paka waggulu, naye nga mu feesi wano akadongo kalabako katono, era ng'eriko akasasi mu maaso kalinga ak'ekinyonyi. Ennyumba yammwe erina okumaalibwa ng'obusa munda ne ku bisenge, era erina kubeeranga mu birago. Era ennyumba yammwe bamu ekitanda kya kkomerera jjajjaawo kwe yasulanga. Okitegedde? Empagi yammwe ng'ogisimba wansi erina okgendamu musenyu gw'ennyanja, erina okgendamu amayinja 9. Okitegedde? Erina okgendamu empande, ebijanjaalo, entungo n'obulo n'omuwemba. Okitegedde? Ye lwaki nkwesibako? Yenna asimbye olukono awuliriza. Okitegedde? Ate n'abantu abasinga asimba olukono musobola okuba muli mu mboozi oba muwuliriza mawulire, oli n'asimba olukono mugenda okuwulira ng'ayonoonye n'okwonoona. Ebintu si bizibu. Nze kyova olaba saagala kutuula mu bukukulu bw'abantu kasita olaba asimbye olukono ng'omanya wa lugambo. Ate omuntu ow'olugambo bw'awuliriza ennyo olugambo eno ng'ayonoona, mugenda okuwulira empewo nga si ye ya bulijjo. Kati n'ono naye asimbidde ddala olukono awuliriza. Kaakati kankukomye wano. Olugambo bwe lubeera olugambo olwakutta, kati kankukomye wano bakikuluma kikulume. Oba wette, kati nze nkomezzaawo. Kasita nkubuuliddeko ekiggula luggi, kasita nkubuulidde lubaalewo bw'atambula, naye nga ku nkomekerezo ya lubaale oyo bw'olikwasibwa olubugo n'ekikooyi mu maaso ojja kusangayo omusanana. Jjajjaawo ali kusaba omusanana. Okitegedde? N'ebintu ebirala bingi. Kale okutwaliza wamu lubaale yatambula mu Kiganda n'Ekinyolo. Bw'oli mutambuliza mu nnono emu, lubaale yo talitereera. Bw'oli musooseza mu ngoye olw'okuba bajjajjabo bangoye tajja kutereera. Buli lubaale yenna bw'omutereeza alina ekisumuluzo ekiggulira olujja oluddako. Kati ekisumuluzo kyo olina kusooka kuteeka kitiibwa mu Buganda. Okitegedde? Mw'otudde olina kusooka kuteeka mu kabaka wa Buganda ekitiibwa. Ate oluvannyuma Obuganda ne bujja ekitundu kye ky'Obunyoro. Kansubire nti otegedde bulungi ensonga zino. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.